Yes. Bagita Fad TV mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade mbatumide kabali mugwange bya Oman mbebaza nimbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga negamba nti comment section weeryawo bakabuntira mu comment section atosikalenga ogikumideko bagita Fad TV mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugifollowinga nokubanga mwalikinga munange ntiisa ewatamali mirundi yeba obadde mumubalembirize abasinga bagamba nti yandibadde ava ku mwenge nti yandibadde akakanya omwenge naye si birungi akusaidie onako olugulu yatwalibwa mu intensive care unit ICU mweyatwalidwa olw'ensonga nti obulwadde bwatuse esaawa zinasiza ku oxygen abasinga bagamba nti mwenge nti gwekola eki gwe gwaviddeko kubanga munange obulwadde bukola ki butabuka bemugwe bitambatambula kadde kano ku mitimbagano bagita Fad TV yuji mfulenga ne ku Fad News ne YouTube channel yange mbana mawuli agaba gatambula okwetole gwanga lya Uganda negamba nti comment section weri awo bakabuntira mu comment section atosigalenga oje kumirako bagita Fad TV mwebale nnyo mwebalire ddala likinga commentinga subscribinga nyiga kade munange bimuko ebitambatambula kadde kano ku social media mwabali mugwange bya America mbatumideko nembebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fad TV yuji subscribinga nyiga kade munange bagenda maaso n'okubanga bakola ki bagenda maaso n'okubanga batitenkanya balabenga bamulongosa nakyo kikole ki nakyo kigwe naye nga byo si byangu si byangu naye nga munange abasinga jjukira bagamba nti sebo wavuma kabaka waffe lwaki wavuma kabaka abasinga batasa okubanga kola ki batasa okubanga bamujjukiza bagamba lwaki wavuma kabaka nti alingange enki nti alingange emmese lwaki wamuvuma abasinga bagamba nti nawe kiwuliremu engeri bakola ki engeri gye kimulumamu kagamba engeri gye kikulumamu naawe kiwulire abasinga bagamba naye akiwuliremuko nti yalumba kabaka jjukira lwebisera tamanyi mirundi we yalumbira kabaka n'amuvuma n'amutyobola abasinga bamusabira esaani bamugamba nti ssebo naye luliba oli abasinga bagamba nti aya basi kituukiridde kitwakola ki kitwasabiriranga nti kituukiridde kibakola ki kibasabiranga naye nga munange ensonga zezo ezimuku ezitambula akadde kano ku ntimbagano ensonga za Tamale mirundi siniya etaata wa Tamale mirundi juniya ye mulwadde naye nga ali mu ICU bali mu kubanga bakola ki bagenda maaso n'okubanga bamulongoosa munange ebimuku ebitambula akadde kano ku mitimbagano likinga sigala ng'ojje kumideko updates mba nazo eziba zitambula okwetole eggwanga lya Uganda negamba nti ne comment section weri awo oba kabuntire mu comment section atosigale nga ojje kumideko mwabali ekata Saudi Arabia Oman bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga likinga subscribinga nyiga kade ensonga za Tamale mirundi bwezi ku mitimbagano bwetegeeza obulungi ekimuluma kyo abasawo bakyagala maaso okubanga bakola ki banoonyeza balwere nga basinga bagamba ogw'omwenge anywa nnyo omwenge ate nti tali abulungi omanyi ebiseera ebisinga oluusi bagamba omwenge si kibi okugunywa naye gunywe ng'olina ky'olidde lwaki ate abanywi b'omwenge abasinga baagala kunywa bunywi mwenge tebaagala kulya mmere sigamba nti oba agunywedde aliddeko emmere pe anywa omwenge gokka gakola ki ng'alaaza guyinza okukunywa ne gukwokya guyinza n'okwejjukira bateekamu ebintu bingi nnyo omwenge kemiko ebyo oluusi bakitaga ati siko n'olya emmere omwenge ogwo ati siko nekola ki ne guyitabula n'emmere kibategeeza nti asidi ogwo bateekamu ne kemiko akola ki kugamba emmere emukakkanya sebanywa bateekamu asidi naye kale bikomiko kanzite zikemiko kubanga kemiko ezo za bulabe okumanya ng'omwenge gw'amaanyi omwenge gwa kabi ovanga kiba kikoma ky'okozesa okukuma
ky'okozesa okukuma omuliro gubanga amafuta bwe gamba nti asidi abamu ne kemiko kebikoma basikoze ki basikulimbye kubanga bwetegeeza bulungi mu kugukola bava ku guno gwe bafumba mu byalo nigwo musobola okufumba ewaka ngamba guno ogwazi factory omuntu okozesa mwenge n'okoleza ekibira kiramba ng'okozesa cupa ey'omwenge n'okozesa kabiriiti ogwo ogumanyi gwe nze amafuta gemanyi ge bakola ki ge bakozesa okuba nga bakuma omuliro n'essebo omwenge ogumanyi ebimu ku ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano mu ngeri okuba nga mumusabira asobola okuba nga atereera nga abasinga bagumusalidde bagamba nti nedda wavuma kabaka wamulangira wamutyoboola wamuwemula byonna twala tugende kati essaawa nti naawe osikungule bye wasiga. Abasinga bagamba nti essaawa zino Tamale emirundi ali mu kungula byeyasiga ebimu ku byeyasiga mu kulumba Obwakabaka bwa Buganda. Ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambulatambula akadde kano ku mitimba gano. Mwewale nnyo kubanga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola gwatina kubanga osubscribinga bambi ngenda kusaba osubscribinge onyige ne kade bagiyita Faali TV yugi. Mwebale nnyo mwe ebalirida negamba nti ni ka comment section weekali awo oba kabuntira mu ka comment section tusigale nga ojekumideko ensonga zeezo ensonga za Tamale mirundi byaba byo si birungi ku side ye byo baba banange si birungi okutwaliza awamu byo birabikanga ebyakoze ki birabikanga ebyaganye abasawo bali mu kulwana kuva nno ggulu bamutandika nga oba okusaaga ne kati oba kutwala mu ICU ne biba bitabusaawo biba bikaaye biba byongedde okubanga bikola ki byongedde okubanga bifuukuuka bitaakuuka biba byongedde okubanga bitabukira ddala nga gyenkomeza. Byemu ku ebitambatambula akadde kano like nga comment nga subscribe nga nyiga kade munange bwatyo ali wali Kisubi ali mu ddwaliro Kisubi ali mu ICU intensive care unit ICU intensive care unit mwali mukasange mwamututte era nga munange bagenda luza kumulongoosa balabe kiki ekimuluma naye nga mbagambye ne mbagamba nti omwenge oluusi gwa bulabe eri abagunywa talidde ate abangi b'emwenge balina enkula eyo bannange ojja kunywa omwenge gukwokya ekibumba ozannya gwe n'okuzannya omwenge guba muzibu ekemiko ze bateekamu nkambwe. Subscribinga nyiga kade bagita Faali TV gye nnyo kubanga mugyekumirako abasubscribinga kyamaanyi negamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section era nga Kasuku yakasiza nagamba nti bannange keep Tamale mirundi senior in your prayers is gonna need them now more than ever. Abagambye nti banne mumusabireko musajja mukulu amanyikiddwa nga Tamale mirundi junior Tamale mirundi senior onamuyita junior Tamale mirundi senior taata Tamale mirundi junior y'omwana. Ensonga zeezo ezimu ku ezitambulatambula akadde kano ku mitimbagano bagita Faali TV byebyo munange muku ebitambulatambula mungere okubanga mugyekumireko updates mba nazo gwatina kubanga osubscribinga na kusubscribinge onyige ne kade. Ensonga zezimu ku ezo ezitambula nenga si byangu okutwaliza awamu baba si byangu nga like nga comment nga subscribinga nyiga kade bagita Faali TV mungere kubanga mumusabira Tamale yasobola kubanga awona byebimu ku ebyo bamutute mu ICU n'ekiki ekimuluma byebimu ku ebyo Faali TV Faali News mbeera bulungi mwera mbagala